Palamenti yakuna akavunaanyizibwa kulondoola ensansanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo kakyagenda mu maaso n'okukuba ttooki mu nsansanya y'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga n'olwaleero aba yafeesi ya Ssabawaabi wa gavumenti be bagasimbaganye n'ababaka ku kakiiko kano. Bano nga bakulembeddwamu Agnes Kayinza-Nzogi avunaanyizibwa ku byenfuna mu yafeesi eno alaze ebinyigiriza emirimu mu yafeesi eno ng'abakozi batono n'ensimbi tezimala. Bano era babadde baanukula ebibuuzo ebibuuziddwa ababaka mu kakiiko kano ebyekuusa ku alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti eyalaga nti mu mwaka gwa 2023 ne 2024 emisango 50,000 egyalina okukolebwako baakolako emisango 1,900 gyokka. Five cases have come. Yes, Chair. Not numbers and by who. So because I'll give you all the details. Yes, give me all the details of all the people all the files that are now before you. When you say I'm going to do this number of cases, and you ask money for those cases, that means you have somehow come up with the right figure for each case. Ababaka mu kakiiko kano balaze enyiike olw'anamungi w'omuntu akyali mu kkomera kubanga abakwatibwako tebakoze mirimu gyabwe. So we want to know who is the person. I don't know whether I used but I know you know which is the user department for this activity that we are talking about. Agnes Kayinza-Nzogi wabula alaze okutya eri ssentebe Muwanga Kivumbi era bw'ati ensonga n'azikwasa George William Byansi okuzaanukula bw'ategeezezza nti kituufu emisango mingi era gye basusseeko amaanyi. Then why are you referring to Mr. Byansi? He's here as a technical person to back me up on the issues of the audit, but he will give a response. If he doesn't have one, we do not control cases in the court martial. Wabula ssentebe w'akakiiko kano Muwanga Kivumbi bano abatabukidde olw'ebiwandiiko byabwe biraze nti bakozesa ensimbi eziwerera ddala obukadde 5 ne bazirinnyamu ennyonyi so nga n'endala obukadde 7 bazikolamu emikolo. The moment you put a figure Yes. of 5,000 as a justification for that activity, and that activity is costed, then you have inherently imputed a unit cost. Mu buufu bwe bumu n'ababaka ab'enjawulo ensimbi zino zibawuniikiriza era nabo ne bookya abakungu bano kajojijoji w'ebibuuzo. The question is, what is the basis for you to allocate, say, 5 million for this activity? As simple as that. And on sanctioning of the 80,000, that is 2, new general casework, you also didn't need money. Is that true? Abakungu bano bakuweebwa alipoota erambika ebizuuliddwa oluvannyuma lw'akakiiko kano okukola alipoota yaayo okusinziira ku bizuuliddwa. Chipo Brenda Mariam yakusakidde emboozi eno